Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe nnyo ekitiibwa. Neebaza Katonda olw'ekiseera kino era nga nkiteeka mu mukono gwa Mukama ku lw'obulamu bwaffe ffenna, nga nsaba Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutubeera ate era n'okutumanyisa n'okutuwuliza n'okutugondesa eri obubaka bwe, tusobole okuba nga tumanya nga tukyuka ebyo bye tubadde tetumanyi, bye tubadde tutawuliranga. Mukama byatuwuliza leero tusobole okuyingira obwakabaka mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda, leero Mukama waffe Yesu Kristo atubuulira ku bulamu bwe bubeera omuntu ng'omaze okufa. Kubanga abantu bangi mu nsi muno tulowooza nti omuntu bw'ofa biba biwedde, naye waliyo obulamu obulala bwe tugenda okusanga ng'omuntu amaze okufa oba bw'asanga. Era ng'obubaka buno Mukama yabuyisa eri brother gwe bayita Aston, nga batugamba ku bulamu obwo bwe tusanga nga tumaze okufa n'ensonga y'amabanja. Buli muntu alina ebbanja, oba walyerabira, fuba okulaba nga osetolinga amabanja ago ng'obudde bukyali, oleme kufa ng'ogayina. Era nga batandika okutugamba nti ekintu eky'amazima eri omuntu yenna kwe kuba ng'oteekateeka omwoyo gwo ku nsi kuno ng'oguteekerateekera obulamu obutaggwaawo, nti omubiri gw'omuntu tegulina kye gugasa kubanga bbaasa egenda okuba ng'esuulibwa. Naye abantu bwe bamala okuba nga babeera ku nsi ne bafuna ebintu by'obugagga, ssente, amayumba, ebintu eby'enjawulo, bwe bafa bangi bamaliriza bagudde mu bisenge bya Geyeena nga bali mu kubonyaabonyezebwa. Era nga kuno kwe kuzikirira okw'olubeerera. Naye ng'omugaso gw'omutukuvu oba omukkiriza yenna ku nsi kuno kwe kuba ng'oteekateeka omutima gwo okuba ng'osisinkana Mukama waffe Yesu. Nti Mukama yatusindika ku nsi kuno, buli muntu n'omulimu gwo oba ne missioni, ng'omulimu ogwo kwe kuba nga tutereeza ekyo jjajjaffe Adamu ekyamulema okutereeza oba ekyamusuula okuva mu maaso ga Mukama. Mukama ky'ayagala tutereeze. Era nga bakugamba nti Adamu yalemererwa atya? Adamu yalemererwa bwe yayagala okubeera nga ayimirira yekka okuva ku Mukama, oba okweyawula ku Mukama. Kubanga enjiri eno ey'okwagala okubeera yekka oba okweyawula ku Mukama okukola by'ayagala yamubuulirwa Sitaani oba Devil, omusota bwe gwamubuulira ne gumugamba nti omuntu asobola okubeera mukama w'obulamu bwe era asobola okulonda kiki ekirungi ky'ayagala mu bulamu bwe. Adamu bw'atyo n'ava ku Mukama olw'enjiri eyo Sitaani gye yamubuulira. Era nga batugamba nti kino kye kibi ekyaddala, kubanga omuntu yayonoona kuyita mu maaso bwe yalaba ekibala nga kyali kirungi, ekibala Adamu kye yalya. Naye kati batugamba kino kye kibi eky'ekiseera kino eky'oluvannyuma, nti ekkanisa erowooza nti oba bwe tulaba n'amaaso bino bye tulaba, ffe tulowooza nti obulamu buno bwe tulimu ku nsi kuno bwa ddala. Naye ng'ate buno obulamu bwe tulimu ku nsi kuno kisiikirize. Amaaso bye gatulabisa gatulimba nti obulamu obwa ddala bulinze omuntu oba bulinze buli muntu ng'amaze okufa. Amazima g'omuntu yenna oba g'obulamu bw'omuntu gagenda kubeera nga gaggyibwayo ng'amaze okufa. Era nga batugamba nti okumala okufa amazima g'obulamu bw'omuntu we gagenda okutandika.
nti kino kati kye tukyalimu leero kye tulaba kisiikirize si bwe bulamu bw'omuntu nga ffe bwe tulowooza guno omubiri gwe tulimu ku nsi kuno, nti buli omu ku ffe alina obuvunaanyizibwa okuba nga adduka ekibi ekyo ekya Adamu. Ekyo Adamu kye yalimu ekyokuba nga yeeyawula ku Mukama, okwagala okuyimirira nga Sitaani bwe yamugamba nti asobola okubeera mukama w'obulamu bwe, ate ekitasoboka. Katonda ye mukama w'obulamu bwaffe ffenna. Kati Mukama ayagala tudduke ekibi ekyo, tulemenga kuyimirira nga ffekka, naye tumanye nti Katonda ye mukama w'obulamu bwaffe. Omwoyo Omutukuvu y'alina okutufuga so si ffe. Era batugamba nti tuteekeddwa okuba nga tunoonya obumu okuva eri Omwoyo wa Katonda, oyo Katonda gwe yasindika mu mitima gyaffe. Nti bwe tutuuka ekiseera eky'obulamu nga tuli ddala ddala bumu n'Omwoyo wa Katonda, n'Omwoyo Omutukuvu owa Katonda, ekyo awo we tugenda okubeera nga tuli ddala baana ba Katonda. Bwe tunaabeera obumu n'Omwoyo wa Mukama, bwe tujja okubeera nga ddala tuli baana ba Mukama. Era nga bakugamba ggwe yenna omulokole nti olunaku lw'onaaleka oba lw'onaasuula okwagala kwo n'onoonya okwagala okw'Omwoyo Omutukuvu, n'olunaku lw'onaasuula n'oleka ebisanyusa omutima gwo oba okusalawo kw'omutima gwo, n'onoonya okukulemberwa Omwoyo Omutukuvu owa Katonda, era n'obeera ng'okola okwagala kwa Katonda, awo ogenda okubeera nga otandise okutambula ne Mukama, oba okutambula kwo ne Mukama kugenda okutandika. Nti naye kati essaawa zino we tuli mu kutambula nga bwe twagala. Tetunnaba kubeera nga ddala ddala twewaayo eri Omwoyo Omutukuvu n'eri okuluŋŋamizibwa kwe eri obulamu bwaffe. Naye nga batugamba nti abo abamanyi okwagala kwa Katonda kwe kusooka okuba nga kubikkulirwa. Abaana ba Katonda tulina okukimanya nti okwagala kwa Katonda kwe kulina okubeera nga kukola mu bulamu bwaffe, so si kwagala kwaffe. Era Yesu Kristo n'agamba Aston nti ayagala message eno ebeere ng'etuuka mu nsi yonna, abaana be basobole okuba nga bagiwulira, oba abantu be, buli muntu waali mu nsi yonna. Era nga batugamba nti baganda baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okufa ku musaalaba, yagenda mu ggulu okuteekateeka ebifo byaffe, okuteekateeka ebifo byaffe, kubanga ffenna tuli bantu ba ggulu. Naye Yesu Kristo agamba nti ayagala ensi yonna okuba nga erabulwa, nti Ekkanisa eteekeddwa okuba nga yeeteekateeka, eteekeddwa, it's a must, okuba nga Ekkanisa yeeteekateeka oba nga tweteekateeka. Agamba nti bangi baagala okuba nga bagenda mu bwakabaka bwe obwa Yesu Kristo, naye agamba nti batono nnyo abatambulira mu kkubo ery'amazima, ettono ekkubo ery'obulamu, bantu batono, ate ng'abaagala oyingira obwakabaka bangi. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti bw'atyo Mukama n'akwata n'alaga Aston ng'amutwala mu bwengula, mu bwangu ddala mu nsi ey'omwoyo, n'amulaga emyoyo. Kati olwo batulaga obulamu bwe bubeera omuntu ng'okoze ki, ng'ofudde. N'amulaga emyoyo gyali mu bbanga. Aston ne yeewuunya nnyo nga yeebuuliza ddala bano abantu baani bano ababuuka mu bbanga abalinga ebinyonyi nga bagenda mu ggulu. Nti abantu bano emyoyo gino gyali gibuuka, gyali gimasamasa nnyo
era nga giwerekeddwako bamalayika b'eggulu, nga bagamba nti bano be baali abatukuvu oba abakkiriza abaava mu nsi, abaawona olutalo lw'ensi n'okulwana kw'ensi. Baali bagenda mu ggulu nga bawerekeddwako bamalayika, nga babuuka ne bamalayika era nga batambula nabo. Naye bamalayika bano baali bakutte ebitabo nga bimasamasa, ng'amayinja agamasamasa, nga bimasamasa nnyo. Era ne batugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti buli muntu yenna bw'ava gy'ava oba mu ddiini ye oba buli muntu bw'akkiriza Yesu Kristo, Yesu Kristo n'agamba nti amusindikira malayika mu bulamu bwe okuba ng'ekola emirimu mu bulamu bwe. Era nti nno buli mukkiriza talina maanyi na buyinza kubanga alagira malayika bano ekintu kyonna. Tetulina buyinza kulagira bamalayika kubanga bamalayika bano batambulira ku buyinza bwa Mukama waffe Yesu. Nti bamalayika bano be batuwa nga tumaze okulokoka be bajulirwa b'ebikolwa bye tukola mu bulamu bwaffe ebirungi n'ebibi kuno ku nsi. Era babiwandiika era barekodinga, bawandiika buli kikolwa kye tukola. Era batugamba nti mu kuwandiika kwabwe nga bagamba nti buli mukkiriza bw'ojja ku church nga bawandiika, omukkiriza yenna singa oba ogenda n'oyingira ebbaala, malayika wa Mukama tagenda yingira bbaala kubanga bo batukuvu tebayingira mu bifo bitali bituukirivu. Kati omukkiriza yenna buli bw'onaayingira ebbaala, malayika wa Mukama agenda kusigala bweru wa bbaala ng'akulaba. Naye bw'anaaba akulaba agenda kuba awandiika. Awandiike essaawa z'oyingiddeyo, olunaku lw'oyingiddeyo, n'omwaka gw'oyingiridde mu bbaala eryo. Wonna wonna bw'oyingiriddeyo byonna abirikodingi naye ng'ali bweru waayo. Era Mukama n'alaga Aston abatukuvu abaali bava mu nsi yonna abo abaali babuuka mu bbanga nga bagenda mu kifo mu ggulu ekyali kiwandiikiddwako ekifo ekibalirirwamu. Era nga batugamba nti emyoyo gino gyali giyina okuba nga giyita mu kifo ekyo ekibalirirwamu okuba nga gyeyongerayo mu lugendo lwabwe okugenda mu ggulu. Naye yagenda okulaba nga ku kkono ku ddyo waliyo enkumuliitu y'abamalayika b'eggulu ate nga ku mukono gwa kkono waliyo dayimooni nnyingi, enkumu y'abadayimooni nnyingi. Era nga buli mwoyo gwonna mu egyo egyali gibuuka mu bbanga oba nga tumaze okufa, omwoyo gwonna gwonna gwali gulina okuba nga guyita mu kifo ekyo eky'okubaliriramu. Naye nga omukkiriza yenna singa obeera okayaniddwa dayimooni, omwoyo gwo dayimooni n'egukayanira, obeera toyina gy'olaga. Kubanga baamulaga omwoyo ogumu ogwakayanirwa dayimooni ne gulekebwa awo, ne gutekeraawo okuba nga gwambuka okugenda mu ggulu, ne gutandika kukka wansi nga gugenda mu geyeena. Era obeera tosobola kwambuka kasita dayimooni zikukayanira mu kifo ekyo. Era nga batugamba nti dayimooni zikayanira emyoyo gy'abakkiriza oba abalokole abo abafudde nga balemedde ebintu bya Sitaani, nga bakozesa ebintu bya Sitaani. Naye abo abakkiriza oba abalokole abafa nga beeyawudde ku bintu by'ensi n'amasanyu g'ensi n'ebintu bya Sitaani, nti omubi tasobola kubanga abavunaana obanga akayanira emyoyo gyammwe.
bwe kityo bwe kiri abooluganda. Mukama abanjagalire nnyo, abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Tugenda kuba nga twongerako era.